Empale zine ngeri gye zisala abakazi ne ziboocha basabula kati abayino jiba nenongo omulembe weguli empale ziboocha omukyala agamba empale enjoje tayambala empale kumala dakiika aga empale yanjocheza enaku zino ze bakola zibeera mu bubiriiti naye kati zisimanyi na kumanya oba baziteeka mu buganga olina obeera naye gye bujja abakazi tujja basa mukubo nga batambula mu nnika nga bali mu nnika ze batambuliramu kati awo we mujja okulengera anti kati we tuli naye kati mulimu abatannaba kweyambula kati waliwo omukyala gwe ngambye gwenjala ku nnika ye oyo naye njeetaago giraba ewa lwaki ennaku zino abakyala bettanidde nnyo okugamba musimanya empale enjoja empale terina ekituufu kiri nti bino ebintu bye twamba okimanyi bisambala nange ya munda oli ku bakazi ne nange sambala ka munda era semudondoli agenda ati kati musanze ate nkirabi emirembe gyempulira ekyo nange nali nkirina nga mpulira emirembe gy'amaanyi nnyo omanyi gwe engeri gy'oli omusumbo gyagamba ng'omanye emirembe gyempulira emirembe nga mpulira mingi nnyo kati ogwo mwoyo era weetaaga mbeereko saagala gugende kusiiga amafuta kuyira amafuta kuba ze natambulanga nga ndi bwe nti naye nga ne baŋŋambako nga bagamba baŋŋamba okusazigira naye kati essaawa zino nkugambye kati Musa nagambye nyina ekintu kye nagambye nga ntaani nti Musa ayagala nnyo olugero lw'abagamba olugamba nti atunda ayolesa yamazaawamu Musa n'abeera n'omukazi n'awanika omulongooti ngamba gino egya Airtel egiwanika wegiti ogenda omuntu nga omukazi agenda oyimuka Musa kati gwe Musa bw'osanga omukazi nga yadde n'embuzi nga kadde kawala nga kalina embuzi maama kadduka emisinde kuba jjukira ogenda okuyimuka booti obanga aleze butidde abanga aleze zomba wooti agenda oyimuka nga empale eriyo ng'effumu ligamba agalwe effumu teririiko mbu oba oli mukakomunda oba kabokisa kuba kabokisa olwedde naye ebanga mpale tetulinga bakyala nti kakwata ne kakumiima nga wonolaba nti akacungwa kali wamu era ne kali akomunda koba oyambadde era ebanga mpale n'abadda tebazambala ekituufu kiri nti okimanyi nti abedda bazingazinganga engoye ne beesabika ekyo badde okimanyi nanti era beesabika nga ndagala olwayinza ogaana semudondoli oko ku Yesu edda kuba Yesu yaliwo emyaka 2000 engoye zaali tezinnajja nnyo kati nga bazinga kituyita nappi era Yesu yayambalanga nappi zino asiba wano n'abikka eno obunyuma n'ayita na wano n'atambula nga talinaako ndala eno yakungulu kati nange nze nina emirembe gunatu guno oguli buli emirembe wegitambula wabaawo ekigenda mu maaso nange kali nze nina nalaga abatunga bokisa baali basi byetwononera na ssente kati sigirina buzibu ki sitambula kati boda wekkuba empale neeyulika ngamba nfudde semudondoli omufoloza aswala tofudde ng'oli mulamu semudondoli omufuta taswala tugamba ng'oli mulamu naye boda ekkubye empale eyulise naye ng'oli mulamu kyogamba nze abasinza oswala osinga ab'embalu ow'embalu kyabuwangwa nange boda enkubye kyabuwangwa si kyabuwangwa ekikyo kyabuwangwa olwansonga nti olwoswala nnyo naye giri giba miki mikolo kyeyagala ekyo vaa ne gavumenti tebakola ki nina n'ekirala kyenjagala okubuuza banne gavumenti etuyambe buyambi bannaye ffe lwaki wetuteekayo ekintu ne batugamba twawemudde ensi oli nawaavuma buvumi kigabagamba wawemudde naye ab'embalu batambula bute gavumenti yabawa olukusa ne batambula nga bali bweri neffe twogera bugazi kukyologa naye bali bateekako n'ebikolwa babanga okukkiriza bayibuli bayogerako okukkiriza okuliko ebikolwa twogere ku mbalo basinzira ku kyokusala abantu embalu ezo nze ŋŋamba oba kale tugambe kale buwangwa bwabwe naye ate erudda abantu abo balina endwadde ze baali batangira ez'obukaba endwadde kikaaya ekisooka siriimu obulwadde kandida ebyo byebiti ebyo kizibu omuntu okuba nga musale n'alwala ebintu ebyo endwadde za kandida bwabanga bukyafu bw'abantu nanti bwe tugenda mu mawanga agatuliko ewalako
kizibu nnyo owulira nnyo endwadde zaaki toyinayo mikwano naye oziwulira nnyo wa baleka nabo bazirina singa era tuziraba kabeere sirimu naye anyinyitidde nnyo wa wano neyo gyali teri gyatali nedda ssebo era tekiri tumaaki nnyo ne wano Uganda buli bakola lipooti y'abafudde sirimu ebeera eri waggulu abantu baagala osinga ey'abalamu kuba basala embalo ntera sibimanyi nnyo ntera nnyo olaba akambe ke bakozesezza kasobola n'okola ku mulala bali basala nanti bakalongoosa Musa ensala yammwe ey'ekisiraamu nti si nnungi nungi nze ate oba nali njagala baddemu bansale neno waggulu ng'abagundi ab'embalu basalira tandikire nali njagala banziremu jjukira fe abasiraamu basala bontwe kati nali njagala okuva ku bontwe bongereko eno waggulu lumu waliwo omuvubuka bamuyita Onyaama weeyo Ntebe nali nfukanga naye afuka ngenda otunula ku ye nga ndaba ate ye baaba anyirira nnyo ng'atumbiiza saawundi ne ngamba mubananize bankecule wano wagguluggulu naye nga ga amazima nze nkubiriza abavubuka mugende babasale babatayirire n'oba toli musiraamu era mulimu abatakyagala munnaye nga gwe otayagala bokisa kale luliza okuba toyagala kutayirira bene eddiba lyo lwaki oba tokyagala nanti akuuma obukyafu mulimu nze kinkanga bannaye emala ekisinga okuutiisa empisa eyo ekyo kitwale nga empisa gye bateeka mu mutwe gye tebagiteeka mu mutwe babizunguwaza baje babizunguwaza ogendayo bulungi nnyo bakutunga buli kimu nedda ssebo kiŋŋamba empisa egyo basooka okusannyalaza ssebo mu mutwe tebakuba ku mutwe bakuba ku ddiba nedda ssebo ate guŋŋamule kati simanyi bwokwata mutwe gwawe ddiba naye emirembe gy'owulira tolina byongamba ekibanjini yamupromotinga bulwadde kubanga waliwo ne buloga gwe bagamba mbu atereka obuwunga alina obuwunga bamugamba yewabuwunga lwaki wabuwunga asuubula buwunga yalina obuwunga ani yamulaga omukazi yamulabye amaamu asuubula obuwunga yebulenimira osanga yali agala twalira bawe kubiseera byanjalo bamutegedde bamugamba alina gulenimira naye nga ko okutayirira bavubuka bannange si kyaki wankoko babatayirire mujja kuwangaala nnyo kati omuntu omutayirire abanga boolaba ekisinziiro kyo nti kikoona ku jjinja ku bibiri ejjinja okuva mu ttaka wali ne ligedde ebbali oba gwogenda ng'olumizibwa omukyala omuzungu omulabi Musa osobola okukoona ejjinja gwe n'ekisinziiro kye nekiridde ebbali obutonotono mbukoona obutonotono nange era akanya asobola okukasaana ne kasemberayo wekiriba tolina kyosamba ani igwe abannoono sya kolisanga olwaziro olimanya nti neddiba lyo lisaana liveeko twali eri nga livaako litya mutuufu osaana libeereko ate nga nyaga kuddayo kunyongerako ddiba dda nkole musatudde wali peti ensangi zino zatwe tezikyaliwo naye nga ozibwana omukyala yambadde peti amazima Musa nga tonagenda wala amazima nange omukyala wa peti simwagala agenda nabeera muli nabeera nga gwe basaaniise nakuyitako peti oba togiraba owa peti tasinga ate ono yekapise mulimu zino empale zebambala oba bagita batema zino eza jini bazitemera eno waggulu n'agattamu gistring n'agattamu akapale k'omunda n'agattako eyo n'agattako leegindi kati n'ateekako ey'okunga si buguma oyo aba anoonya kabina etakuunya era buli lwoyita ku mukazi nga yekapise bwati n'owulira ng'ennyama evunzevunze ngamba ennyama y'ente ng'evunze wali ojuddeko bwewo omanya mukazi yabaawe yekapise sinavuma bannaaye sinavuma dasindi mukugambako njogerako bwogezi kituufu nze kyemmanyi nti omuntu ateekamu jjiini munda aba anoonya kabina
Anaye ate ensawo za jini ziba zitulaga ati ataddemu jini kuba kubaako ensawo nabo wala bagula twazitanga majestic. Ogula majestic ebbina ebibeera nga ddene olumu ne bikunukira bweri. Okimanyi bw'osobola okuyita omuwala ajja akuweeko n'agaana okuwa olwakuba yaze n'akabina n'agaasirirwedde. Nze nazze mmanyi tosigenda kukuwa nga mmanyi nze kulabako naye ng'akabina ke kamugaanyiwa tamanyi wagenda kawummuza. Era omuntu yenna aleeta omuwala obanga omuyise noba n'omugamba yitirako wano ng'ovudde ku mulimu gwe ng'omanyi ogenda kukwata mu masiini n'agaana. Kimanye nti aba akumirwa akabina kayambala aba talina wakawummuliza. Mugaso ki oguli mu bino obwo? Ffe abasajja era ffe tubiteekawo. Abakazi bano ffe tubawa ekyokukola nti agenda n'ayitawo katugeze ebiseera ebisinga baviirako ekyo okyusa abakazi timing batera nakuba babooda bino bye beeyogeza ku mastage. Abakazi abo temulowooza nti waba akuyitako nti amatu aba agatadde eri gy'alaga aba agataddemu mmwe abamuli awo mumwogerako ki. Kati nga bw'omanyi ebya booda gye bisiriwalira omukazi ayinza okuyitawo awo nekigaa baaba ono oba akaleseewo akabina kati muli naye akiwulira. Balina n'engombaga Katonda yamusabula oluyina mbwa genda ku nsobonyebonye abantu. Kati buli wawulira nga bamuvuma mu ebyo talina kabina kimukakatako genda okukagula. Lwaki abeera akagula? Abaye ng'ayitawo nga bamwogerako era newona akagula nga si kako tekagenda fuuka kako. Ate waliwo ennaku zino waliwo omuwala gwe nasanga ebbina nga ligize bwe omanyi nali nange mu butunda ebbina nga liseseetuse bwe liti nga eri mutono erirala ddene naye kati bwe yatuuka mu bantu nali mugobereza amaaso nga nyalakula wansi mu wagulu mutono bulungi nnyo akoze effiga ye bulungi nnyo naye nga watuuka mu bantu afuula nga anyeenya ebbina linyeenye bwe liti naye nga terinyeenya. Kati nze nga nyina mukwano nga yamuga oyo nayambadde majestic nga ategeeza bbina naye yatuuka mu lukubo n'alitereeza mulayi n'alitereera afuluma nga lyenkana n'eriwedde. Bamaama baffe kitegeeza ati yatuuse n'emabega w'abantu obunyuma bagula bugule. Kati kyembuuza bw'aba atuuse okugenda emmanju nga wakateekamu akatusaasaanya oba tebakuteekamu katuli era kabeera nga woolaba okajjamu ngajjamu empale bwe kabeera angajjamu ki empale kalina obulimu n'efiga alina figa 8 figa 9 bonna nkubamu akafaananyi ng'ali mu ttooyi ng'asoose n'alijjamu n'aliwanika n'aliwanika waggulu ati ng'enaali mu koonoona eno bw'alitunulako mama ebbina lyange ligaanye kundeetera abasajja waliwo sinaali eyaliwo waliwo omuyaye yakyaza omuwala n'alyoza sana mugayi we yali afulumye n'alyoza n'alyanika wabweru omusana guno ogwako ennaku zino guli yanguye yanguye ate enkuba teyatonya enkuba yatonya ebbina nelitoba kati nga talina vaawo kati sokoleke kati yagamba ki enkuba bwe yali kuba yagamba ki yo yali ambala kyeŋŋamba bwe yalirabanga kuwa yange enkuba erikubye yayogeranga kigambo ki no yakomawo teyaliraba nedda ssebo kyembuuza tonnakitegeera blaza balama amagezi nnyiniryo kyembuuza nnyiniryo bwe yalirabanga enkuba erikubye yayogera kigambo ki kati nga gwe bonaasanga sokoleke nga bonaasanga oba embuzi yo ng'efudde ogamba ye bannaaye embuzi yange efudde kati kyembuuza nnyiniryo bwe yalisanga n'agamba ki ebbina lyange Uganda zaabuze kati yali neebuuza kyekyayisanga Uganda zaabuze gayi yanyumiza emboozi eyo nkwano nga nangamba omuwala yafuse ku buliri kati nze ngazijukira ebbina lyadde likoze bamulyemu eriri saategeera kati ate yamanya atya nti balina mbuli lyebakozeeyo nga ddyo bw'olyambala wano lirinawo akatuli wano baliteerawo ogutuli nene mabega nebaliteeka sikulimba nze ate onzijukiza kyenjagala okuyiiya era ngenda kukola ssente okufaako bufi abakazi abafumbo ngenda bayiiyiza
Mwache ngeno bayiza abasajja tususiza nnyo okwenda ku bakazi baffe. Nze kyengendo kukolayo ngenda kukolayo kampuni ng'eyokya holding naye nga kyeyokya ekola underpart nga za byuma nga mukazi wafuluma gy'omwambaza ng'eriko ne kufulu si mukazi naawe omusajja mukazi wani gw'ogenda okugomya ebbina tekako kufulu kale eri naawe kale ate mu abasajja tusiba wano boloyenge yetusomuleka nga nga beetaayi n'ekiddo ekyantenudde walabye omusajja eyavudde eri e Masaka eya following yawadde Masaka yagoberedde mukazi we ku booda omuyaya ayina munnaamulya oba tewakalabye sinakalaba nedda waliwo nedda ono balidde ebbanga ndooza nga beyendako eyo Masaka road nga bali ku kkubo beerira ku kkubo nga wa booda yali mukamune mukwano gwe kati nga wetunabeera nze ne Musa atuli wa mukwano naye nga mukwano gwo alya ki mukazi wange wesibeera kati lumu amugamba agenda kusiba nviiri omusajja ng'agamba kale agenda balinamu kasente ng'afuluma kati omukazi teyategedde mbu omusajja akoze eki akomyewo waka ng'agenda ngafa abuuza abewaka mama omuyalaze agenze siba nviiri kale kumbe yaye za bali bamubiddeko mukwano gwe ali ati mukazi wo kati ng'akwata booda omusajja yadde amanyi ovuga akwata booda yasanze bali ku kkubo nga bayimiriza ki booda bagenda muki lodi nedda omusajja asanga yalabye bubi ng'avuga avuga yabavuze yeki emwami batuswali beerangira tomalako biki omukazi abakazi bena byafuka biyombo byabwe tomalako era nze obadde nga banga tompa sente za buyambi kwe time obakoze eki bamukwatidde mwezi kati nze nkuwekezaako kyovola nze neebuuza mu basajja ndi wanjawo nze nakyali wange yali mukazi wange nembamanya nembaleka namufunisa olubuto mukama nagamba abaleke beesonyiwa nembeesonyiwa n'omukazi nensigala nga nkyalina ate nga n'omukazi nkyamulina mukazi nga bamuzaddemu ate nga kyali wange oyo yakikola omumanyi bulungi omumanyi mukazi ogwe baalya okyali naye naye nga baamulya ate nga kyali wange oyo yamulya omumanyi naye nze nina kyeŋŋamba kiri bwe kiti obwenzi bwandikomye butya kiri kisinga kunnumanga kulya mukazi we nga simanyi ate bwe mmanya tekinnuma teri kisinga kuluma ne bagamba ugundi amulya nga tokimanyi kati oyagala bamulye nga ntegedde kuba tusobola okugabana era nze kati kyenjagala omukazi nga basinga abadde jangu abudongayi mukazi wo mwagala omukazi ongayi omwagala tukubuuza ompa sente mmeka Uganda naawe weeraga mwe mukyagirabira wano ompa sente mmeka nkulire mukazi wo mukazi wange omwagala sente zino zoteekamu ng'okukuta azirye yekka nezigabane babiri tuzirye n'omukazi kuba ojja mmulya nga sitegedde naye nze kyensaba kiri kimu ojja mmulya nga sitegedde kinnume oluvannyuma nga ntegedde naye wano wemmanya nti yamulidde ate ze bampa sente obakuwa ne ku sente oba osobola bawa ku nju ogibawa kubeera bati gwenderamu nga ogenza okukola safaari n'amuleeta ne bagamba mukazi oba bati yekolera mu nnyumbayo kyokka tofunye wadde ekikumi bamulidde kyensaba kimu abantu bakoze tekinologi ne bakola obuuma obukola ki naye bannaye nikuba omulanga eri gavumenti mutukolereyo oda ebweru eyo batukolereyo password nga za wansi mu bakazi owajinyigako boti kati bw'oteekamu enfu naawe tolya ne nannyini tolya bw'oteekamu enfu n'ogyerabira kasi toteekamu password nga wagyerabira
incorrect password. Obotya incorrect password. Obwenzi naye Abafirika Abannayuganda njikwatamu dedda kiba kizibu nnyo. Twagala bakakole batya oba bakamukolerera ddala nga onakwata essimu ne bakola akantu ka app nga bakakoledde mu board nga ne bwogenda ludda bakagenda sigalamu tekagenda kuyiika. Twagala bannaye gavumenti tukubira omulanga mu bazungu batuyambe batukolereyo password bannaye oba nga ya face kati nga Musa nsooka ngotuna munsoli ngotuna munsolomatic ono muweereza wa Katonda Pastor Junior yoyo ngemuwa kale ne password yandikoze naye bakuba ojerabya oba kaweddemu naawe kati kuba eri weerezo oli mu luyimba lwa gulo kwanogo gundeezega ate kati apo ne bakakola baba kinyuma nga bwe bakakola password bagiwa musajja ate era gobeera nayo simu kati bino biboza x abeereyo ng'alaajana password kumba ajijjukira password gwe ogimanyi kati mukyawaganye n'omukazi omukazi agenze atuuse ayagala baddemu afunye omusajja omulala omusajja oyo ayagala akole ki kitegeeza nti gwaba amufunye mu kusooka gw'olina password y'ensolo ye wavaawo ewuwo abataddamu teri agenda mulya gw'olina password ye obusongo kitegeeza bwakuera bannange ekinnuma ntuli omusajja omu naye abannaye kati nga gwe Junior oba gw'omukwanye agamba nzikiriza ne kati ogenda olabe lwaboogo omusajja alina buli lwaboogo yalina password omusajja alina buli kimu alina ssente ze musajja musumba mulamba mukazi oyo agenda kuwa chapati ne bw'obeera ne password nga gw'ogimanyi kiba abasajja abakulu bamanyi okusiimuuka ayinza otuuka okunyiga password era ereeta incorrect omukazi n'amutega akajwigiri n'amuga mwami password mpozi eriti kati kyenjagala nga bakoze password era tugenda kukeera ku makya Musa nsaba mujje munyambeko gwe Abudu tugende ku parliament y'eggwanga batuyambe buyambi batuyisize ekiteeso ekyekibaliyise batuyaganyiza akuuma kave ebweru kajje wano lwakuba kimanyi ku Bannayuganda lwaki mugamba bakawe basajja bokka lwaki mugamba bakawe basajja password bagiwa basajja abakazi agigaba awo ibizibu password omwami wange nno yagiteekamu naye eribeti ne bwe kijinjugemu naawe oyingire omukazi bw'aba tagimanyi abasigalidde kunaaza abata ensujju abasigalidde ginaaza bunaaza n'agireka awo teri kirala kyalina kukola singa Katonda yakikola bw'ati singa ndowooza temuli mu nsi kuba obwo muba temukyazaala lwaki tuzaala oba oli meetings abantu abazaala batya mukyuka buli azaala mukazi wa munne buli azaala mukazi wa munne kubanga ogambye bakikola tuba tuli meetings okuzaala olinganga agamba nti buli azaala mukazi wa munne kati nga oyogedde n'oluusi nvaako era bino betwogera nkakasa Katonda idea agifunye yes Katonda amaze kugifuna ebbanga litwage anze bweyogera nange mu myaka ekigamba nti kiba straight wa Katonda mu myaka eyo gyewala ennyo ffe nga tetuliiwo ffenna abaliwo kati era abakazi abajja ofuluma bajja kubanga ba password nze nja kubaawo Musa mu mwoyo era tuliyogera mu nseera ey'emyoyo tujja gamba kale ekyo ffe twakyogerako ekirala kitugenda otandika okukola abakazi tugenda tandika kwekwata bwana buto omukazi owebalumanya nti gundi yazadde omwana ogenda n'osasulirawo n'amwekwata ng'akyali muto n'amwekwata ng'akyali muto naye ng'ali wabe naye nga wamusasula nga bamukuza bagamba omukazi waguno ono omukazi waguno manyi lwaki abakazi bano abalala twabavaako abakulu omukazi akubba n'akwavuwaza sente zonna ne zikuggwako lwaki oba ogenda bakuba anti bonna amamimbi yayimba gwemanya size yo engatto yambala size yo wano webyatuuka tewakyali size yo kyova ososanga omusajja w'emyaka 8 ng'ali ku mwana w'emyaka gwe kyolina omanya ssente ye size yo okitegedde sikawasa siko kakuza akabeera wabwe naye nga wakasasula yakasasulira
ka 15 kaweza 28 kafuna wa Chutex nga benkana era singa we byali ng'ogenda obookinga omwaka linze buli obuzungu obubiri obuto obuli singa mbubookinga nyewe mbusasulanga junior okulabawo Musa emiggo gijja kukuba kuba egyo emyaka giti kya bookinga obwo nze kati ateze basobola okumpuliriza nandi baga omwala akula tuli mu ages ezimu Musa gwe osusse egirinde olukula siya abasajja tukula mpula naye ate mmwe Musa mwayagwa Kana gendo weleza 18 ya Musa afana nze nga nkyali wano weeji naye kati obanze ngafana nati igwe ne Musa mugenda kuba mutuludde naye kati Musa ne wadama nkakuze Musa ayinza otandika amanyira Musa ayinza olowooza gwe sookoleke Musa ayinza olowooza akuza nsujju omanye ensujju waliwo buno bwe balya bukyali buto babuyita bugujju okikwata mu Luganda nguyagala okawo Luganda babuyita bugujju kaleta bwe buti ekimuli nekivaako ne buleeta akasujju babuyita bugujju nguyagala okawoomerwa tokapapira ate bwina labo Musa akulimba kezo kasuze wali oyo kira malobozi gakyusalinga tekisoboka ate kati bonna obusasula lumu mu geto bubiri totwalako kamu naye bukuulira byogera bumanyi Oluganda bufere bwako bafuka baganda omanyi bafuka baganda naye mubutuufu kinamala okulaba luli nali ngamba nti omuntu buli munsi bwogenda mu nsi y'abazungu osobola okufuuka omuzungu ndabidde kuba n'abaana sibirooto tofuukira ddala muzungu oyo naye ofunamu oyerukamukko wadde era kati kyogamba ono abudde asobola okweruka kakala kakyukamu mwenna abali wano nze mbasinga obweru kakala kakyukamu osobola okweruka twakola omulamwa gw'ebiragalalagala omuntu nanya n'akola ki oyayiseeko dda naye nga ekituufu kiri ani g'ogamba yayiseeko ensonga eri ya password ekyansigaddemu nze nja okuleetera ebiteeso Musa nze nkubuulira era gye njagala kimu tukwate bulungi nnyo ebipande byaffe tugende ku paalamenti tukuba omulanga gwaffe ate kinyumanga bya digito oba oli wano omukazi n'akuweereza message ku WhatsApp badde njagala kuginaaba naye sola kunaabayo kankunyigiremu onaabe n'omunyigiramu wano yeggula dakiika 2 oba omaze ngenda giggala enfuga bbi n'ekirala ndagala bayiyeyo n'akuuma akalala ng'akuuma ako kale baate banakola password batukolereyo akuuma ako nga kabala abayingidde ne size ye ne kagiteekawo wali ayingidde alina inchi bweziti alina inchi 7 n'obutundutundu 9 ono ayingidde abadde munene bwati akaba kajja tutiisa butiisa kuma akaba kajja kukanga bukanzi olina omanya mukazi wo kyamira bulijjo oyo kati oyo goonya ogendayo ekuluma ekyo kinnya kali ke kasaana kaliwa aka password anti kati ogenda teeka Musa jasaba password naye bagenda leta nene nze kyensaba baba bakalesi bakateekeko wagenda fingerprint bateekeyo gundi endala nga kalina features ez'enjawulo towakana fingerprint ngeri ku lugalo emindi yakatoli tukomyawo tuladdamu olunaku olulala fingerprint nedda nedda mukulu oba musobola bwotya finga weba bweti Musa musibule bana ebwera abamukama bampeera omusinkano olulala wammwe nze musumba